Weewaawo omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu akiikirira obuvanjuba bw'ekyaddondo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga yakwatira bendera ekibiina ky'ebyobufuzi National Unity Platform amala avuganye ku bwa pulezidenti bwa Uganda juzi mu kalulu akafundikirwa ng'ennaku z'omwezi 14 January w'omwaka guno agamba nti abayiseemu nga bakwasibwa tikiti ez'ekibiina kino bavuganye ku by'obukulembeze naddala mu babaka mu paalamenti kyekiseera babeeko kye bakola bakolere abalonzi kubanga abalonzi amaaso bagatadde ku bo n'endowooza zaabwe zonna ziri ku bo nti banaaba tebabakoledde kunaaba kuswala kunene. Omubaka wa Kyaddondo East eranga ye yakwatira ekibiina ekya N.U.P bendera n'akwata kyakubiri mu kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu akakasizza nga bwe bayinza okusazaamu ekirowoozo eky'okuddukira mu mbuga z'amateeka okuwakanya ebyalangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Tumanyi bulungi nnyo nti ekkooti ezo naddala ekkooti enkulu M7 bonna yabawa omulimu era tumanyi bulungi nnyo nti mu byafaayo okugeza okulonda kwa 2011 n'okulonda kwa 2016 okwalopebwa mwami Besigye ne mwami Amama Mbabazi kooti mwabiraba okunaabagenda mu kooti ekimu kubigendererwa kujja kubeera kwa kwanika kooti ezo mwena mwawulidde omulamuzi Ssaabalamuzi w'eggwanga mwami Owinyi Dolo ng'agamba tebafugibwa mwami 7 ekyo tukyayogera ne bannaffe tulabe oba tubagezesa nabo tubakubemu ttooki. Kyagulanyi abadde asinkanya bamu ku babaka n'abakulembeze abayitamu ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina ekya National Unity Platform n'agamba nti tebalina nnyo ssuubi mu kkooti za Uganda okubawa obwenkanya ng'ensonga bazikwasizza kkooti ey'abantu yebeesalawo. Manye nti guno mulama tegukoma ku Kyagulanyi wabula mwenna abantu okubalonda kitegeeza nti naawe oli Kyagulanyi ewammwe ate naawe mu constituency yo osobola okukunga Bakyagulanyi ne bawera 10 ne bawera 1,000 ne bawera bangi. Wadde guli gutyo kkooti enkulu olunaku olw'eggulo yeeyanukudde okusaba kwe era neeyisa ekiragiro abasirikale bonna okwamuka amaka ge era bugenza okukya nga kiteekeddwa mu nkola nga bonna bavuddewo. Mu nsisinkano eno ennyonyi ya poliisi obwedda yeebongera mu maka gano mu ngeri y'okuketta n'okwetegereza embeera egenda mu maaso. Ono akonze bonna abawangudde okukolera abantu nga bwe babasuubiza n'obutaswaza kibiina. Tebinaabakugwa bikola ki? Bitandika butandisi. N'olw'ensonga eyo mbayozaayoza naye nga mbajjukiza nti olutalo lwaffe olw'okununula eggwanga lyaffe. Bo abakulembeze ababadde bakuŋŋaanidde mu maka g'omubaka Kyagulanyi beeyamye okutambuza omumuli gw'ekibiina n'okulaba nga bakitwala mu maaso okulaba nga bongera okufuna obuwanguzi. Aba National Unity Platform tetugenda kukola fujjo naye tugenda kudimandinga obukulembeze nga batubadde tukola. Veronica balwawo okumulangirira nga waliwo abataddewo ssente amagye gayiise naye mwabeerawo ne mugaa twagala akalulu ka Veronica era tugenda kukiraga. Tugenda mu meeting wano tulabe ekiddako. Kyabadde akoonako kibadde kitula ku ntobo y'omutima gwaffe ku ntobo ya mayimanyi zaffe abadde azigirayo ddala so nsuubira nti tetujja kulyamba na Uganda lukwe tugenda kulwanira omunnayuganda eyatulese mu parliament. Ntunze erinnya lya Robert Ssentamu Kyagulanyi ne ku muntu asembayo ate era eyo egenda kubeera continuation of such a tradition. Wetuviiridde mu maka gano nga Kyagulanyi ne banne beesozze akafubo omutakkiriziddwa bannamawulire okwongera okuteeseza ekibiina kyabwe. N.U.P. Everywhere. Byawandulu Boni, Salt TV, Omunnyo.